Where is East African community, or does it exist? And exist for what? Thank you, Chairman of Community. I want to associate myself with what has been said, especially what our sister President Samia Suluhu has just mentioned. But before that, let me raise a couple of questions maybe to guide us. I don't know if that is possible. One, is there anybody among us who did not see this coming? I for one, I saw it coming, to be where we are now. I saw it coming because I did not see who was taking charge of the process, who was listening, who was trying to provide any kind of guidance as to what we should be doing from one thing or one day to another. And by this I want to also ask, as the East African community, what did we want from the beginning, or what did we do about that? What are we doing now, and what do we want to do for where we want to go? Because exactly like President Sami has mentioned, if it is talking about problems and defining them, and I think we have been very eloquent. We have talked about all kinds of things. But when do we match what we are saying and what we are doing so that we get to what we want? When do we come to that? I haven't seen it. President, I asked last time in our meeting, the last summit, where is East African community, or does it exist? And exist for what? Yes, mkwaniriza nnyo mukwano gwange oli kuyigi update civic osinzira okubanga otuwuliza era nga okola kyamaanyi nnyo. Gwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati ensonga zino nga wooziraba, Paul Kagame bwe babadde batudde mu East African Community Meeting yagambye kyabadde agezaako kunnyonnyola nti ye ensonga zino yeebuuza nti oba n'akakiiko kano aka East African Community weekali, oba kali active oba kali dormant, kubanga mu lubereberye kalaba ensonga zino nga zigenda mu maaso nga zeetondawo ng'era zisajjuka naye ne watabaawo abaako kyakolawo. Ye yeebuuza n'okwebuuza n'agamba nti nno ayagala okumanya akakiiko kano kali after what, kiki ekiruubirirwa kyako kiri ki, kubanga buli kimu kaakiraba ekibadde kigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga byetondawo, era n'enkomekerero yaabyo nga babiraba engeri gye bigenda okubanga bivaamu, wabula teri yavaayo kutunuulira ensonga zino. Yeebuuza akakiiko k'amawanga amagatte aka East Africa kayina mugaso ki, ye lwaki bakyatuulako eyo boodi nga Paul Kagame kyagezaako okwogera. Jjukira nti nno embeera yasajjuse mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, abantu bafuuse okubanga baluuzinga obulamu bwabwe saako ne properties zaabwe saako n'okufuuka homeless, tebalina waakubeera. Omukwano gwange ali eyampuliriza, embeera teyeeyagaza mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Kitegeeza ki? Abayingira bonna mu kakiiko kano oba amawanga agatondawo akakiiko kano kaba kalina okubanga kayingira mu nsonga eno okusobola kulaba nga batebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, okusobola okufuula kano ka komiti okubeera active mu nsonga zonna ezikwasaganya ku nsonga za East Africa. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza,
Nkwagala nnyo bwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV nagambye gwagala otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo.